Kwanirizaako mulungi gwe wenna y'osinza obangogera maaso n'okubanga otulaba mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Bagita Next Edition TV program bagita Sekanyolya omwanjuzi ate omutesite simulala bampita Frank Kasirye KMC Mayor ndine mukwano gwange Museveni pro yakeze maaso n'okubanga ate nange akwasaganya ensonga z'ekifaananyi kino. Yonna gy'oli nkujjukiza okusubscribinga, okusharinga, okukomentinga n'okutambuza ensonga zino mpaka eriyo gwe kikwatako. Nkutute mu ggwanga lya Russia tugenze tutandikire mu kibuga St Petersburg kyabaddemu omukulembeze w'eggwanga lya kono Yoweri Kaguta Museveni mu nsisinkano oba ku bugenyi obutongole bwe yabaddeko kumpi okumala sabbiiti namba ng'ali wamu ne mutabani we oba first son Kainerugaba Muhoozi bwe babadde bageze maaso n'okubanga bawayamu kono omukulembeze weeyo oba omukulembeze w'ensi eno eya Russia. Munnayuganda njagala kutegeezaako nti gye buvuddeko nakunnyonnyodde oba mu katundu akasoose nakulaze ku nsonga zino zonna n'ekiyinza okubeera ekigendererwa lwaki President Museveni yasaze okubanga asinkana President w'eggwanga lya Russia. Buno obugenyi tebwabadde bwa Russia bwokka wabula omukulembeze w'eggwanga yatiddeko ne mu ggwanga lya Serbia era nabwe gutyo ng'atambula ne mutabani we Kainerugaba Muhoozi. Wetwogerera bino ng'omukulembeze yakomyewo dda ku butaka mu nsi ye eya Uganda. Wabula ezimu ku nsonga ze tugenda okutunulako zezimu azitwaye lwaki yatambudde ne mutabani we oba first son Kainerugaba Muhoozi. Lwaki President Museveni yatambudde ne mutabani we ku bugenyi obutongole obw'amaanyi nga buno okusisinkana President w'ensi ezimu ku ezo ze super power bwe twogera ku first 5 countries ezikyasinza okubeereza omutawaana. Russia oyinza okugiteeka mu kifo ekisooka oba ekyokubiri. Kitegeeza kigwe na Uganda gera maaso n'okubanga ongoberera nti obugenyi omukulembeze w'eggwanga bwe yabaddeko si kyekintu ky'oyinza okumala gabuusa maaso. Era n'abamu ku abo yatambudde nabo ab'olubatu be yasengeseemu kitegeeza abamu ku abo ab'omuzinzi ab'ensonga era mu ku abo ab'ensonga mwe mwabadde ne mutabani we. Jjukira kino kijjidde mu kaseera gwe Uganda agenda maaso n'okubanga ogobera Next Edition TV ng'omukulembeze mutabani we yavayo ko nakakasanga bw'agenda okubanga avuganya ku ntebe y'obukulembeze era n'ezimu ku campaigns ne kaweefube oba kaweefube ow'okunoonya kyonna ekisoboka okumutuusa mu ntebe y'obukulembeze kyatandika dda. Ojja kwebuuza nti Kasirye kyatandika kitya? Muhoozi project abasinga twakiwuliranga buulizi ejjukira nti Munnayuganda kino kyatandika dda newankubadde ng'okutandika okubeera ekyolwatu tukitandise kukiraba mu mwaka guno n'omwaka oguwedde naye ng'abawandiisi ab'obutabo n'abamu ku bannabi politicians ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bazze bakyogerako nga mukwano gwange General Sejjusa nga tannawummuzibwa mu magye bwe bamu ku abo bagenda mu maaso n'okubanga boogera nga bategeeza nti waliwo project yali egenda mu maaso n'okubanga egenda kubalukawo k'amangu ddala naye nga teyali yakuleka muntu n'omu munene waggulu okuleka yo yokka ne benaabeesi kakati tugenda okuyingira mu mwaka gwa 2022 2023 ng'envuvu musitandika okutambula nga waliwo kye twandise Muhoozi project emaze okubanga esengeka obukiiko obw'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo era ng'ezimu kaweefube ogwegenda mu maaso n'okubanga etambuza n'okwetolola eggwanga ebyatandika nga birthday parties birthday wishes wetwogeredde bwe tugenda mu maaso n'okubanga tutambulira wano nga ne t-shirts n'ebipande byatandise dde okubanga bifuluma ebiraga nti Muhoozi for presidency 2026. Ekyebuuzibwa kigenda kukola kitya nga waliwo ko ne line endala egenda maaso n'okubanga etambuza ekya Muzeeyi tova ku line. Bw'owulira Muzeeyi tova ku line kitegeeza nti Museveni bagezaako okulaga nti Museveni naye akyasobola okukulembera. Wabula gwagobera Next Edition TV nakunnyonnyola nti kino kyakukolebwa mu ngeri mpitirivu nnyo era oyinza obutakyewuunya ogenda okutuuka mu kalulu ka 2026 nga President Museveni yeesimba mu kalulu kano nga ne mutabani we mwali Bobi Wine mwali Besigye mwali n'abalala bangi nnyo wabula nga results eziyinza okuva mu kalulu nga zifevalinga mutabani w'omukulembeze w'eggwanga bino byonna oyinza obutabifuna naye njagala nkubbireko katono nnyo nti we bikiri baalawo otegeere nti nasooka kubuulira ku Next Edition TV nakugambye omwanjuzi ate omutesite nze Frank Kasirye KMC Mayor ali ku kamera bamita Museveni yabikwasaganya tusikuweza sinza mu kibuga Kampala era ngeno program ebeerawo Monday to Friday saa zibeera 10 mpaka sawa 12 gwe Munnayuganda agera maaso n'okubanga ongoberera natunulidde abamawulire bangi nnyo nga bagenda maaso n'okubanga bakuba ebituli otambula ne mutabani wo tasobola nakwogera tasobola nako yeye bingi nnyo byayogeddwa naye njagala kutegeeza gwa muntu ali technical nakugamba nti African leaders the only leaders or the only politicians abasobola okuzanya politics oba mubi oba mulungi kasita abanga afevalinga ye nkikuddiremu
African leaders, the only politician or the only leaders abasobola okuzanya politics nga takeyalinze on his or her people wabula nga yatunulidde kimu kimpisawo bate kimpisawo. Point teri ku kibosho kuba nti Muhoozi tayogera oba ayogera. Nakugamba nti wegenderezanga nnyo omuntu atayogera nnyo oyinza okuba nga oli mwogezi bulungi naye omuntu atayogera muzibu nnyo wakwegamba wakujajinga ku kikyalowooza na kikyateekateeka okukola. Muhoozi ayinza okubeera nga ali very quiet naye you don't know what is his oba kikyali mugezaako kubanga aplaninga mu kusirika kwe. Ebimu ku byali mu kuplaninga mu kusirika kwe, those are some of the repercussions ezitandise okuvaayo nga mu kaseera kana agenda mu nsi eya Russia. President yuyo yagenda mu maaso n'okusolvinga ensonga ezaali wakati waffe n'eggwanga lya Rwanda, yuyo amututte mu Serbia ng'akabonero akamwanjulira. President Museveni abadde asanze akaseera akazibu gwe Munnayuganda mpuliriza, era kano njagala Mavinipo kameramani wange n'edita wange ojafuna akadde kano katemeremuko Bannayuganda. President Museveni abadde asanze akaseera akazibu ng'abakulembeze bonna wano mu Africa afuuse rolomodo waabwe mu kwebuuzibwako with experience olw'ebbanga lyakulemberedde ensi. Ekyo kyokka okubanga nti mukulu n'engeri gy'azajjamu politics we. Abakulembeze bangi abazze ne bamusangawo ne bamulekawo. Abamu bazijjidde ku mulembe gwe, abamu tebasobodde na kwakiivinga ku bimu ku byatuuseeko mu bukulembeze. Kakati kimuleetera okubeera nga kimuteeka ku mwanjo okubanga omu ku abo abeebuuzibwako ensonga. But the question is, mu kubeera lolomodo wa buli muntu yenna amaaso agatadde kwani gwagenda okusikiza Entebe, agenda okusigala ng'akuumye empaya ye oba obukulembeze bwe bwazimbidde emyaka egisoba kumpi 40. Munnayuganda gwagenda maaso n'okubanga ongoberera. Wano wenjagala owulirize bulungi. Abakulembeze ba Africa bamubuuza ebibuuzo nti abaffe twagala otunnyonnyole fayini tukuweebaza era okulembera naye nga twagala kutulaga musikaawo omuzimbi ota because you like it or not Katonda akadde konna ayinza okuyita, ayinza okujjulula emyaka ogiraba ne bw'oba oyagala otakyayinza kuwangala myaka mirala 5 oba 10. Akagireegeza kiko Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera. President Museveni mu kusirika kwe naye ayinza okubeera nga tabadde musiru busiru wabula okubeera nti abadde anoonya what could be the real oba the fact nti kugamba mu lulimi olwangu kiki ekiyinza okubeera ekifaananyi ekijjira ddala mu kifaananyi ky'obukulembeze bwange bwe ntambuliddemu k'ekiseera. Bw'atunula mu bajenoozi be yalwana nabo, bw'atunula mu bantu batambudde nabo, bw'atunula mu baministers atandika okufuna doubtation mu bwongo bwe nti ng'omuntu yekka aliwo ayinza kubeera mutabani we however much ebimwogerwako bingi naye bagamba nti azaala ekibi akiwongerera ng'aliwo ow'okutunuliza amaaso nga si mulala ye mutabani we gwe Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera. Jjukira nti NRM emyaka gyefugidde ye political party efugidde ekiseera ekiwanvu wano mu ggwanga erya Uganda bukyanga tufuna bwetwaze. Manifesto yaabwe n'ebigendererwa byabwe bukyanga president akwata obukulembeze binza oba tebinnatuukibwako ebimu wabula ng'abo bakyali ku nkola yaabwe ey'okutambuza ekibiina kyabwe okumala emyaka 10 nga kyekikulembera ensi Uganda. Wano njagala owulirize gwe Munnayuganda kyekikolebwa. Tuyina kunoonya muntu oyo agenda kutambulira ku ntoliza oba ku nteekateeka z'ekibiina kyaffe kwe twakizimbira ne ku nzimba gye twakitambulizaamu. Tugenda okutuna bwe mabbali wano nga mutabani we alina kwenyigawo obwenyizi gwe Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera. Leaving Africa aside, amawanga g'abazungu gokka agabadde ameeteefuteefu ag'okukola n'eggwanga erya Uganda. Putin agamba tuli beeteefuteefu era mu nsinkano eno mwabaddemu ebintu bingi nnyo. Putin yasuubiza okubanga agenda kutambula ne Uganda n'ensi za Africa zonna. Era President Museveni yamugambye nti toddamu kujja mu ggwanga ya Uganda oba mu Africa kunonamu bintu bye twandise raw materials ogenda manufacturing ebintu ate obituguze. No, what we need is you the Russians to come in Africa or to come in Uganda mugende mu maaso n'okubanga ate mukoleramu ebintu nga mukozesa raw material waffe. Bemba mwagala masanga, bemba mwagala gold, bemba mwagala mafuta, bemba mwagala bukimu. Twagala nga mu bisima wano ate ne mukolera wano ebintu ebiyamba ensi yonna nga ne Bannayuganda mu batwalidde nga bikoleddwa wano. Kitegeeza unemployment mujja kuba mugirwanyisiza ebintu kwegamba ebbeeyi y'ebintu okubanga erinnya mujja kuba mugikendeezezza kuba ebintu bijja kuba bikolebwa wano mu ggwanga erya Uganda. Russia ne banywanyi baayo omuli Iran, omuli Syria, omuli China, omuli amawanga mangi nnyo, Venezuela n'agamu ku mawanga, Vietnam, geebuuza one question oba geebuuza ekibuuzo kimu nti fine we ready okubanga tujja tuinvestinge mu ggwanga ya Uganda but twagala okutulagayo paperwork
planning febe tetukola bintu bya myaka etaano tukola bintu bya myaka 200 200 years to come. For those are some of the manifestos or some of the plans zetutambulirako. So the question is, mu myaka 2 gwe plan y'eggwanga eriruddawa, we are very sure nti tojja kubeerawo, but tulage plan wakayo n'engeri gy'oteeseteesemu okutambuza obukulembeze. However much ne bw'oliba toliiwo. President Museveni amugambye nti ayi n'omusika namufunye dda. Abakulembeze bamugambye nti amusika aliruddawa. Wano Mavini njagala owulirizewo bulungi. Ati kati ani ayinza okubeera waawo nti atuwulira oyogera mutabaniwo. But who is that mutabani? Twaga tutuule one on one twogerezeganye. Munnayuganda esinkano eno omukulembeze w'eggwanga yaba tasobola kukola nsobi endala yonna wabula okwolekera butereevu mu ggwanga erya Russia mu kibuga St. Petersburg ng'agenze ne mutabani we ng'ekimu ku kifaananyi okulaga Putin nti abaffe yono mutabani gwe mbadde mbagambako enfunda eziwera. Era Putin mu kugayagayaamuko ebigambo awo mpolampola mu kafuba akatakkiriziddwamuko bannamawulire. Putin mu kugezaako okubanga awayawayaamu ne Kainerugaba Muhoozi yakizibulidde ddala nti oba oli awo ate ono mweteefuteefu okukola naye. Jjukira nti munnayuganda gwawuliriza oba gwagenda mu maaso n'okubanga ogoberera. Putin ekigendererwa kye si kyakuba nti ani akulembedde eggwanga Uganda. Nedda, ye ekigendererwa kye ky'oyo akulembedde ensi ng'anaatambulira wansi w'ebigere bye oba wansi w'ebigendererwa bye ne ambitions and objectives ez'emikwano egya Russia n'abantu abalala kasaba nga bagenda mu maaso n'okutambulira n'enteekateeka za Russia. Era mu kafuba ako Muhoozi yalambise manifesto ye, yalambise plans zagenda okutambulizaako eggwanga nga zifevalinga n'ensi ya Russia. N'alaga nti enkolagana ne agreements kitawe zatambuliddeko mpaawo gy'agenda kusazaamu okuleka ng'egenda ku affecting omukwano gwe ne munywanyi we wa Russia. How Putin n'anyeenya omutwe nti wow, this is what I wanted. Kakati lwaki olwaleero nti Muhoozi yakwekeddwa amawulire obutaagala nnyo kulaga byayogeddwamu? Pulezidenti anaagala kukiragira ddala mu lwatu nti ekituufu Entebe ayagala kugiwa mutabani we. Wabula akyali mu nkola y'okusomera ebintu mu bbaasa. Mmwe abalina obwongo obwoki mwongere okusensinga nti of all people lwaki yatambudde ne mutabani we. So gwe wenna alowooza beyond tekikwetaagisa kumala kudda waggulu nnyo lwaki yatambudde n'ono. Nedda, akabonero ak'enkukunala akalagira ddala nti President Museveni ali kimu ne mutabani we. Era mutabani we byonna byateekateeka President Museveni abimanyiko. Ebyokukakasa nti ayagala Entebe kuba kati Muhoozi akyogera lunwe n'abamutambulirako n'abamukubira endoli bonna ku radio ne TVs bakyogera lunwe. Meaning that President Museveni ali well informed about acts za mutabani we, ebigendererwa bya mutabani we n'ebikolwa bya mutabani we. Kakati ago si mawulire. Twabadde tuli Russia nga omu ku abo ba opposition leaders ab'amaanyi ennyo akulembera ekibiina kya National Unity Platform. Oyo no nga simulala bamuyita Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine ng'ali mu ggwanga lya America mu kutongoza firimu ye. Abo nno wabaddewoko debates nnyingi. Bobi Wine ali eri alabisa, ono Muhoozi ali eri bamwanjula eri ba presidents b'amawanga. Wano kati nga n'ebirala byonna tebinnagenda wano. Mavini wano njagala owulirizewo bulungi. Bannayuganda emirundi egisinga ojja ne weesanga nti twagala okuwuliriza bye twagala naye tetwagala kuwuliriza mazima matuufu. Kankakuddiremu, tetwagala kuwuliriza mazima, twagala kuwuliriza bye twagala kwogera. Sentamu Kyagulanyi Bobi Wine, president w'ekibiina kya National Unity Platform, currently ekibiina ekyasinze okubeera ekyettutumu ku by'opposition wano mu ggwanga erya Uganda, yabadde mu ggwanga lya United States of America ng'atongoza firimu ye oba documentary ye, era nabwe ekito gye yasinzira okuba ng'asesebbula bannayuganda bawangalira mu nsi ya America n'abamu ku ba freedom fighters abali mu ggwanga erya America omuziki n'obubaka obubakakasa nti mu ggwanga erya Uganda bannanga ebintu bikyamu era tuli mu kaweefube wa kulujjako gavumenti. Eno President Museveni mu wiiki y'emu ng'ali mu St. Petersburg mu ggwanga erya Russia ng'ayanjula mutabani we gwateekateeka okuba ng'amuddira mu bigere ng'amwanjulira ba presidents b'amawanga. Wano njagala owulirizewo gw'obwongo obutono wano nakusabye okaveeko buvi wabula ka bwongo. Njagala reasoning bulungi. America
enkolagana yayo n'eggwanga erya Uganda ntonotono mu ennaku zino olwa endagaano eyateekebwako k'omukono pulezidenti w'eggwanga lino ewakanya abali b'ebisiyaga wano mu ggwanga erya Uganda. America kyeyavumirira lega ati kino kibanga kulinnyira ddembe kugamba kutyobola ddembe lya buntu. President Museveni ng'akabonero akongera ddala okukakasa nti nze temulina kye muntiisatiisa ku mulundi guno kenafumye omunywanyi wange owa Russia yakakasa n'agamba nti kasitaka gukusinga ng'obadde oli ebisiyaga kakati oyolekedde okubanga osiibwa obulamu bwo bwonna mu kkomera wabula ate singa kikwakuutaana ne tukusanga ng'olina abaana batanneetuuka bookakaatikako okulya ebisiyaga oba ne boogezaako okwebakako ogenda kuttibwa misana kugamba ogenda kuwanikibwa karabba nga kyekibonerezo. Mu bigambo ng'ayogera ali serious nnyo era n'akakasa nti agenda kutambulira mu kino ekintu mpaka ng'etteeka lino lirina gwe lirumye abantu abasigadde nga beebuuza naye omusajja ono obuvumu abujjawa eyasazeewo okubanga ayolekera mu nsi eya Russia. Kugambye Putin abuuza President Museveni nti fayini otuguzizza eggwanga Uganda otulaze ebirungi ebiri mu ggwanga Uganda ne Africa yonna and we are ready to invest in Africa. Buli kimu kye tulina we are ready to invest in Africa than even banywanyi ba America na America yonna okutwaliza wamu. But as a role model of Africa ngamba presidents b'amawanga ga Africa bonna gwe kyokulabirako kye tulina twagala kumanya ani musikaawo. President Museveni nga talina wadde kulonzalonza indirect yalaze bannayuganda nti nze tewali musika mulala tebabalimba ebigambo bye muwulira nze ono gwe nnyanjudde eri pulezidenti w'eggwanga lya Russia n'emikwano gye gyonna n'amawulire zonna intaneti byonna aba bloggers amawulire international TV stations ez'amaanyi zonna nga zitunudde Muhoozi ne kitawe ng'amwanjula. Tafuddeyo ku bigambo byagenda kwogera batayogera batakoze eki but this is yagenda okubeera omusika wange awo Russia ekakkana omutima etegeere nti eggwanga tugenda okuinvestingamu byonna bye twagala. Omusajja bamaze omutulaga nti are you ready okutambula naffe nti omukulu ndi mweteefuteefu okutambula nammwe mu nteekateeka zonna. Bobi Wine ali mu ba freedom fighters abawangalira mu nsi z'abazungu abaguza nabo ekirowoozo nti abaffe don't just sit in America but you need to raise your voice. Muteekeddwa okubanga nammwe mugatta eddoboozi lyammwe eri abo bannayuganda abalali mu nsi abakaaba tulwanyise n'okumenyaamenya gavumenti ya mwami Museveni. Awe twagala okompeyalingira Bobi Wine ali mu America ebigambo bibulikise obubaka obukakasa n'obutekakasa nti eggwanga erya Uganda ekiriyo kitokota butokosi bwonna bwayisiddwako. Muhoozi ali mu Russia agenze Serbia yonna ng'akabonero akamulaga nti taata. Ekyebuuzibwa wano Entebe eragawa because you like it or not kati ekiseera kino gwe wenna awakanya gavumenti erike ya mwami Museveni nammwe abali mu gavumenti eno ya mwami Museveni you like it or not kakati threat yokka ey'opposition gy'erina okutunuulira ye Muhoozi kuba Muhoozi naye yafunvubidde akakasa ayagala Ntebe nga mu kalulu ka 2026 tekannatuuka. We like it to see Bobi Wine ne Muhoozi ku ballot paper. You like it or not singa tugenda mu byakalulu oba tuli beteefuteefu okulaba Muhoozi ku ballot paper, Museveni ku ballot paper, Bobi Wine ku ballot paper ne ba position leaders abalala. But ekigenda okwebuuzibwa ekigenda okuva mu results zino is President Museveni again okubeera president oba Muhoozi okubeera president oba Bobi Wine okubeera president. Wano wenjagala owulirize mu katundu akagenda okubeera nga kaddako mu Next Edition TV. Ndine mukwano gwange Marvin gwenkoze naye Sekanyolya etandika sawa kuzibeera 10 mpaka saa 12. Next Edition TV subscribing, sharing, commenting kubanga kano kenatandise kagenda kubeera kanyovu. Kyabadde kigula luggi kino President Museveni kyalaza amawanga gonna nti kaakati buli wenzira buli kyenkola nina okumulaga how do we kwegamba ngeri ki gye tusayiningamu ngeri gye tukolamu bino ngeri gye tutambulamu bino ololololo taata alaga omutabani. Eno Bobi Wine naye agezaako okulaga nti abaffe twetaaga Ntebe era tuginoonyezza tutya awe wali okulya n'okukomba essuwaani. Jjukira nti Munnayuganda America y'emu ku ensi ekyasinze okufandinga ba opposition leaders naddala abawakanya gavumenti z'amawanga ga Africa abakulembedde ekiseera ekiwanvu. It is America, United States of America n'ebyanywanyi baayo
bebamu kwaba bakkiririza oba batambulira mu nkola gye twandise ya demokrasia bakkiriza mu nkola ey'okukulemberako owummule America era kyova olaba nti emirundi egisinga opposition leaders abasinga ekimu ku kiddukiro kyabwe n'obuyambi bwonna baddukira mu nsi ya America mu kaseera kano eggwanga lya America jjukira nga lirina embiranye ne gavumenti eriko eya Mwami Museveni olwa agreements ezaatuukiddwako naddala ku tteeka ly'ebisiyaga kaakati ate ne President Museveni agamba nti mbuguma si buguma Bayibuli yetero kyogera agabwe mba nasazeewo kwewakana ggwanga lya America kandi ewakanire ddala nyambalire ddala omulasha buli muntu yenna mwe abantunulako akkirize nti ndi mulasha era ensonga lwaki omutabani we yamusise amuzza ku sayidi y'omurasha then opposition kaakati yo yemanyi byegenda okutuukako okutuukibwako bakundagano zegenda okukola n'amawanga ganywanyi ga America n'Amerika yonna okutwalizamu but ye president agamba Museveni agantize ndi ku sayidi ya Russia ate mulowooza naasuka wano akatonda akokubiri koba olinda ze Frank Asirye AKMC Mayor. A very good evening.